Okay, ku LMTV Uganda mugamba mutabanange mwe namwe banange oba banange menyani ndekani simayina kumanya nenga banange mbabuzaako mwe nabasinziza mu bitundu ebyenjawulo abatulaba mwe nabanange mbagala nnyo mugamba mutamuli mutakansuubira nti mwenna muli bulungi abatulabira Turkey, South Africa, Veroni, Aisha banange timu LMTV Uganda banange mbagala nnyo Mackenzie nkwagala nnyo oyo nno ye mulongo wange banange tusobodde kutambula nayo nakolwale wabula nakolwencha ngenda kubeera natera nga ndi naye butereevu tubeere nga munange tukubaganya ku nsonga zineeno ku mawulire agatambudde mu wiiki togerabira galinde olunaku olwencha ngenda kubeerawo ne mulongo munange Gyo Mackenzie nenga tebira amene n'eddoboozi bamita Queen Sylvia Fair Lady nanyinigo nenga tebira programu eno ebeera step by sonsomola nenga abatwekamu ensimbi munange bayite abakenge Montage Studio abasangibwa wali eri ennakolabye ku Prime Tower level 3 room 0 number 4 bono bo bakwata emikolo egy'omulembe bakwata film bakwata ennyimba bakola photoshoot bakola ebintu bingi nnyo banange bagambe tojja kwejusa batuukirire beeyi ya kuteesa ate bo bamanyi bambe balina customer care abamanyi okwandolinga bakasitoma baabwe tofaayo oba oli bweru oba olimba video yagala gikwatira bwe balina amagye ag'omubanga aga wansi nkugambye bo baneeno bambi bawe omulimu tojja kwejusa balina ekifaananyi kyabwe kyamulemiroza naawe kenyini ku sikulini obanga olaba amawulire gano naawe kenyini ogalaba n'ogamba mu kituufu bano bagaayi bakwata ekifaananyi bagambye tojja kwejusa wabula bakoneko ku namba z'essimu 0702104124 0702104125 Bakingi Montage Studio abonno bebakwata video ez'omulembe wamu ne photoshoot wamu n'ebifaananyi wamu n'emikolo nenga ntambule ne mwana mlenzi bamwise Hannington omuvubuka omuwanvu the handsome boy bwente bwe bamuyita bane wano tulina abavubuka bannange engogo feramu basire queen mwe mujje mukole photoshoot mujja kulaba kiki kyenjogerako nenga ngenda kubanga ntandika negulire lya mwana mlenzi Wisdom Kaye oyo bane tewali atamumanyi ono ye Wisdom Kaye ayogera buli kimu teyeruma ntama alinga fulufige kigambo nga bwe kiri mwana wattu bwakyogera tafaayo oba kibi tafaayo oba kirungi ono ye my god bannange ye yawaayo bambi okubanga ayamba abayimbi yawaayo kubanga abawolereza in fact yafuuka na looya w'abayimbi ndowooza bwe mba muyita kubanga bambi tewali nsonga ejja ku muyimbi yenna oba kikwatagana ku bayimbi n'atavaayo kukyogerako bw'atyo bwe yavuddeyo n'awolereza abayimbi ewa Jenosali Musale bambi ne basalawo okubeera nga bateekawo ekibiina kineno ekya Yugatuni oba app kanjite app ya Yugatuni munange bwe batyo bwe yavuddeyo n'agenda ewa Jenosali Musale okubanga munange bateesa ku app eno egenda kubanga etambuleta egenda kuyambeta abayimbi bwatyo Wisdom Kaye n'avayo n'ayogera mu bigambo bye n'agamba banange mujje mweyunge mu app eno kubanga nnungi ya mulembe egenda kubanga ebayamba twalabako Wisdom Kaye emabega bavayo ne balonda mu kibiina kya UPRS ekyajja ekipya emabega kaawo era ne bagamba abayimbi bagende beewandiise tebaali babi abayimbi abamu ne bagenda ngera bomanyi mubeeramu ab'emputu abamu ne basigala abamu ne bagenda ne bavaayo ne bagamba nti bo bennyini abayimbi balonde abakulembeza bagenda okubanga nga babakulembera mu kibiina ekyo bo batyo balonda abantu bangi ne bagira obuyigirize bwabwe bo batyo ne basalawo ne balonda ne Wisdom Kaye yali omu kwabo abaali abakulembeze ba UPRS okubanga munange ekibiina ekyo kibayambako kubanga kibawola ku ssente nga kibayambako mu ngeri emu oba endala era y'omu ku bakulembeze abakirimu ate tugenza okulaba nga ne mu kinene app eno eyaze ya Yugatuni nga naye y'omu ku bo kyamanyi naye agenda kubayira omu ku bakulembeze ba Yugatuni bannange ono bambi ye Wisdom Kaye akoze omulimu munene nnyo bambi ogw'okuwolereza abayimbi bwatyo munange yeesitudde n'agamba ne kange n'endaba Jenosali Musale tubeeko kye tukolera abayimbi tubeeko kye tubayamba kubanga embeera sinungi nabo bawone okulya akawunga bwatyo mu bigambo e producer agenda kubanga antereyo ka video ako nayo kenyini werabireko mukulu Wisdom Kaye engeri obwedda gyawanamu ekibiina kino wamu n'amanya g'abayimbi bebakajja wano waggulu tusobe twogeremu wano ngaffe okuva Jenosali nakubona omuvubuka taliiwo Tony Sembi yoba aduba Sembi gyoba yakoze entondo oba baddajasilowooza tukole bwe tuti tugenda mu maaso awo okuwa abakulu bano akakisa okutunnyonnyola ekigambo ekiyitibwa Yugatuni kuba y'emu ku nsonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero ate nga abawuliriza ba 90.4 Dembe FM n'abantu abali wano ekigambo kya Yugatuni kiwulirwako kyogerwako so neyansanyo neyanteeke banange mwebale kujja all protocol
Thank you for the program. Nebaza nnyo abasobodde okujja era nebaza nnyo Yuga Tunes nga sinaba kweyongerayo amanya gagenze fiina abangi mu kutamasanyalaze nkolanga General Secretary ku Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association ekibiina ekyatandikibwawo bakulu baffe okusobola okuba nti baleeta abayimbi ne bakuŋŋaana wamu babeere n'eddoboozi limu basobole okutuusa ensonga yaabwe ngeri very organized ate ng'eddoboozi lirimu kitegeeza eddoboozi erimu liwulibwa okusinga amangi. Uganda Musicians Association nsookera ddala okwebaza Silver Kyagulanyi Council, Dr. Jose Chameleon, nenebaza Papa Misa Kisemakula, Julius Swans Avenue, Madame Juliana Kanyomozi, Isaac Ruchi, bebamu ku baliwo ng'abantu abatandika Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association is not a limited company. Association yaffe abayimbi nze ndi wa umma nawe oli wa umma n'oli wa umma. Government eyagala otuyamba but we are scattered. Batunoonya tebatulaba. So wabawo structures, structure of producers, structure of dancers, of musicians. It's high time. Mujje twegatte tubeere omuntu omu. If we are one person, we can speak at a go ne batuwulira. Government eri ready to help us. Eri ready. If it is radio, look for the media fraternity. If you're a musician, look for the musicians fraternity. If you're a producer, look for the POW fraternity ey'aba producers. Government enoonya wetuyambira naye nga tuli very organized. So tugezesaako nnyo okulaba nti tukuŋŋaanya abayimbi bonna gye bali basobole otuwulira. Kuba yo government egamba it is in the right position to help us, but we are scattered. Temanyi ntuukire kwani ngende wa. But then right now I'm very happy WUMA has been established. Nebaza Microfinance Support Center twagera ne tugisaba sponsorship esobola tuyambako tutambule eggwanga lyonna to work with the music fraternity through your support. Tenatuwa ye facilitating everything and it is ready to facilitate. Tuyina support ya WUMA, please come we work together in the support. The government is ready to work with us. Microfinance is already on board. Thank you very much. Together we can ask WUMA. The gorgeous. Ekisinga obukulu alabika bulungi. Priestly ngenda kusanga no, you should compliment. It's okay to compliment someone. Kanadabe nakuba nti olina olubuto olunene ng'oyonga. It's in the same place. Alabika obulungi mugambe. Olubuto olunene nga gwe naye mugambe. Oli bagambe ono si mukali. Yaniriza ku president wa Uganda. Sindi yatyatoka talk show. Yatya ebibuuzo. Mutasobola crossfire. I am not feeling well. I'm not feeling well. No, I'm happy to see how she's feeling well now. Alabika bulungi batugamba oli lubuto. Siba byali bigambo. Nakulabeka wekola ku TV n'olikaya azanye bina Uganda. Oyo kugamba bawe tumaze emyaka 5 biramba nga tetumanyi okukutabaaba. Naye Sindi olabika bulungi.